Ebikumira ebikumbi byavuka betemu musomo for young entrepreneurs okusokerera mu gwanga ku Serena Hotel mu Kampala ngwetabyeko abukuna mu bya business kumukolo minister w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni ajikidwa minister by'amawulire ne tekinologiya Frank tumwebaze abantu abalina kebakoledde mu business bawadde jenvudde waabwe nga mubadde mu Ricky Rapper Thompson yali omukuumi mu kiseera Makerere kati y'omu ku bannannyini Safe Border. At a commercial hostel, I was earning 120,000. It doesn't matter what you're earning today. You've been able to close the deal of some few millions of dollars. Mubaka w'atise Frank mwebaze Minister Museveni yibazza abategesi b'omusomo guno n'ategeeza nga bikisoboka bannayuganda okwejjambu abo singa bakozesa enteekateeka za gavumenti nga ssente z'abavubuka. Instead of sitting back and waiting for government to do everything, as the Minister of Education, we are focusing on making sure that young people are skilled under the Skilling Uganda program. I urge you to make use of this program. And I'm also sure you also know that about the other funding, the Youth Livelihood Program, the Women's Fund that the government of Uganda has put in place. Ye Edwin Musimi nga yatandikawo omusomo guno atuwulidde ekigendererwa kyagwo. Twagala tumanye nti waliwo brand ezigenda okuva mu Uganda nti waliwo agenda okukatandikayo eddagala ery'enjawulo akole engato akole engoye manufacturing okuyiiya so Chamber of Young Entrepreneurs ekwasaganya buli muvubuka yenna akola business naye ate si bavubuka bokka kubanga business teziba nkadde tulina emisomo egya buli mwezi tugenda mu madistrict era igwe atulaba oyinza okuba oli kotidde oggulu n'ogaa nti ate ffe abali eno nammwe tugenda baleetera okutendeka enteekateeka zizibawo mu kunoonyeza kulaga nti abavubuka ebitundu 75 ku buli kikumi bakyalimu abo newankubadde Uganda ekwata ekifo kisooka okubeera ne bannansi abeetandikirawo emirimu. Wabula minisita agamba nti abatandika bizinesi ne zigwa ng'abeekwasa emisolo baba si bakozi kimala. In entrepreneurship you have no space for complaining, isn't it? If you are working, you face real life challenges. This will be everywhere. Government is there to be engaged. Bo abasomesa ab'ekibogo bakeeredde nga bakusooka nkubuuza ebibuuzo nga tebannaweebwa mirimu nga gya kukendeeza kuba batasobola. Bino byogeddwa Salongo John Bosco Mujumba ssentebe w'amasomero ag'obwannannyini mu ggwanga byogedde ku ssomero lya St Francis Junior School Budde mu kuyigiriza abayizi obukulembeze. Agambye nti abasomesa bano abanayitanga ebigezo baakuweebwanga ebbaluwa bakakasa nti batuukanye. Bwefuna certificate oba grade 5 Makerere n'ogenda osomesa wayitawa era ffe tujja kukola amasomero gaffe tulina kuwayita netumanya nti ono asaanidde ali akademikale sawundi ali discipline sawundi sino lyakudda kubana affe newakolako ebibi. Ate akulira akatabo katoto magazine mu Vision Group Jovita Ajuna agambye nti abakulembeze abalungi balina okutendekebwa nga bava buto. Omwana bw'abeera prefect twakitegeeza nti atandise ku myaka emito okubeera omukulembezi. Tosobola kubuukawo n'obeera mukulembezi w'abantu nga totandise nga oli mwana muto. Ono Director w'essomero Susan Mwonge yeebazizza abasomesa olw'okusomesa obulungi abaana. Nolwekyo njagala okwebaza abasomesa abakola omulimu ogwo okulaba nti batwala an extra mile nti abaana bano bavaamu omulamwa.